MATAYO essuula 21 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yesu n'abayigirizwa bwe baasembera okumpi ne Yerusaalemi ne batuuka e Besufaage ku lusozi lw'omu Zeyituuni. Yesu n'atuma abayigirizwa be babiri. N'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangu ago munaalaba endogoyi esibiddwa ng'erina omwana gwayo, muzisumulule muzindeetere. Naye omuntu bw'anaabagamba ekigambo, munaagamba nti Mukama waffe yazaagala, naye anaaziweereza mangu ago. Kino kyabaawo ekigambo kituukirire nnabbi kye yayogera ng'agamba nti, mubuulire muwala wa Sayuuni nti, laba kabaka wajja gy'oli, omuteefu nga yeebagadde endogoyi, era yeebagadde n'akayana k'omwana gw'endogoyi. Abayigirizwa ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe, Yesu n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaaliira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava emabega ne byogerera waggulu ne bigamba nti, Ozaana eri omwana wa Dawudi aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, ozaana waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga bakirimu babuuza nti, ani ono? Ebibiina ne bigamba nti, ono ye nnabbi, Yesu ava mu Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya. Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda, n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avuunika embaawo ez'abaali bawaanyisa effeeza n'entebe ez'abaali batunda enjiibwa, n'abagamba nti, kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu, naye mmwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. Naye bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baalaba ebyamagero bye yakola, n'abaana abaayogerera waggulu mu yeekaalu nga bagamba nti, ozaana eri omwana wa Dawudi, ne bayingira ne bamugamba nti, owulira bano bye bayimba? Yesu n'addamu n'agamba nti, mpulira, temusomangako nti, mu kamwa k'abaana abato n'abawere otuukirizza ettendo? N'abaleka n'afuluma mu kibuga, n'agenda e Besaniya n'asula eyo. Awo enkeera ku makya, Yesu bwe yali ng'addayo mu kibuga, enjala n'emuluma, n'alaba omutiini gumu ku mabbali g'ekkubo, n'agutuukako, n'asanga nga tekuli kintu wabula amalagala ameereere, n'agugamba nti, toddangayo okubala ebibala emirembe n'emirembe. Amangu ago omutiini ne guwotoka. Abayigirizwa bwe baalaba ne beewuunya nga bagamba nti, omutiini guwotose gutya amangu? Yesu n'addamu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti bwe munaabanga n'okukkiriza nga temubuusabuusa, temuukolenga kino kyokka eky'omutiini, naye mmwe muligamba olusozi luno nti siguka osuulibwe mu nnyanja, kirikolebwa. Ne byonna byonna bye munaayagalanga bwe munaasabanga nga mukkirizza munaabiweebwanga. Yesu n'ayingira mu yeekaalu, bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bajja gy'ali ng'ayigiriza ne bamubuuza nti, buyinza ki obukukoza bino? Ani eyakuwa obuyinza buno? Yesu n'addamu ng'agamba nti, nange kambabuuza ekigambo kimu, bwe munaakinzivuunula, era nange n'ababuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwavaawa mu ggulu nandiki mu bantu? Ne beebuuzaganya bokka na bokka ne bagamba nti, bwe tunaagamba nti mu ggulu, anaatugamba nti kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaamugamba nti mu bantu, tutya abantu, kubanga bonna baamulowooza Yokaana nga nnabbi. Ne baddamu ne bamugamba nti tetumanyi. Ne Yesu n'abagamba nti, era nange siibabuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino. Naye mulowooza mutya? Waaliwo omuntu eyalina abaana be babiri, n'ajja eri ow'olubereberye n'amugamba nti, omwana wange genda okola emirimu leero mu lusuku olw'emizabbibu. N'addamu n'agamba nti, ŋŋaanyi, naye oluvannyuma ne yeenenya n'agenda. N'ajja eri ow'okubiri n'amugamba bw'atyo, naye n'addamu ng'agamba nti, kaŋŋende ssebo, naye n'atagenda. Kwabo bombi ani yakola kitaawe ky'ayagala? Ne bamuddamu nti, ow'olubereberye. Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti abawooza n'abenzi baabasooka mmwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga Yokaana yajja gye muli mu kkubo ery'obutuukirivu, nammwe temwamukkiriza, naye abawooza n'abenzi baamukkiriza. Nammwe bwe mwalaba bwe mutyo, era n'oluvannyuma temwenenya mulyoke mumukkirize. Muwulire olugero olulala. Waliwo omuntu eyalina ennyumba ye, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'alukomerako olukomera, n'alusimamu essogolero, n'azimbamu omunaala.
n'alusigira abalimi n'atambula olugendo n'agenda mu nsi ey'ewala. Awo omwaka bwe gwali gunaatera okutuuka ebibala okwengera, n'atuma abaddu be eri abalimi babawe ebibala bye. Naye abalimi ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta, omulala ne bamukasuukirira amayinja. N'atuma nate abaddu abalala bangi okusinga ab'olubereberye, ne babakola nabo bwe batyo. Oluvannyuma n'abatumira omwana we ng'agamba nti banaamuwulira omwana wange. Naye abalimi bwe baalaba omwana ne bagamba bokka na bokka nti, ono ye musika, mujje tumutte tulye obusika bwe. Ne bamukwata ne bamusindiikiriza mu lusuku olw'emizabbibu ne bamutta. Kale mukama ow'olusuku olw'emizabbibu bw'alijja alibakola atya abalimi abo? Ne bamuddamu nti, abo ababi alibazikiriza bubi, naye olusuku olw'emizabbibu alilusingira abalimi abalala abanaamuweerezanga ebibala byamu mu mwaka gwabyo. Yesu n'addamu nti, temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbi lye baagaana lye lyafuuka omutwe gw'ensonda? Kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli baggyibwako mmwe, buliweebwa eggwanga eribala ebibala byabwo. Era agwa ku jjinja lino alimenyekamenyeka, n'oyo gwe lirigwako lirimubetenta. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo bwe baawulira engero ze ne bategeera ng'ayogedde ku bo. Nabo bwe baali baagala okukwata Yesu ne batya ebibiina kubanga baamulowooza okuba nnabbi.